Endobeso. Ndabo mukauka tunzifuru tifama. Ekintanda ky'omuziki. Endobeso. Okay, kale tuyingidde katulabe. Mwami Musisi. Wajiso. Nkulamusiza ssebo. Nange bwetyo njogerako nani ono. Kadima na mayanja kabogoza tuli ku beati. Ssebo ffe tukubidde. Kati waliwo kye bagana nazze yomba nazze lwana ekansooka eyomba. Ye muzeeyi. Mwe mwebale naye. Muliwo kuyamba abantu muliwo abantu kubonaabona. Wamba abantu baffe. Taata. Anti tumaze ne tukuba ate baffe batya. Tumaze ne mukuba naye bwe mufuna asimuga abantu abetaaga obuyambi. Mulonde nga abetaaga obuyambi obasinga okuba obubi. Mulira. Nze obulamu bwakyo kye nabagamba n'entaaga obuyambi gye muli. Obulamu bwange busaanawo kyamaanyi. Ate kakade tubeerera amabaluwa mangi muzeeyi. Kyova olaba nti era tukubidde. Kale mwebale okutuusa obuvunaanyizibwa naye nga mukyuse musiri musanyufu. Tusonyiwe ssebo. Kati omuzibu bwe nina bwewe nabawandiikirako mu baluwa. Nsanze obuzibu oba omuntu wafuna sente abagagga tugenda kufa bufi kye simanyi. Ate mutya taata. Abavu batufukidde ekizibu bansonyiwe banjogedde bubi naye bakimanyi babeko we bakoma. Nina sente zange nakola sente zange nga kanzimamu obuyumba bw'abapangisa. Naye abapangisa kikiru ennyumba lwaki bagatutwalako ennyumba zaffe nga teziriiko biwandiiko byabwe. Ani yatutte ennyumba zo? Nfukidde akabizi k'ebitanga nfukidde akayinja mu ngatto. Omupangisa twamaze naye ebbanga naye twatuuka mu mbeera ya korona bwe yatabukira ennyo. Nga tulaba embeera ddala ebalansi nga tugamba abamu abalandlord abalina omutima ogw'ekisa katusonyiwe abamu ku bapangisa kuba tebakola. Nali mubanjaku emabega katono naye yagattamu ekya korona konze isoke kamasonyimu bonna nga abapangisa baali bansabye ne mbasonyiwayo emyezi gyalinga mu 5. Kati ono omupangisa ekyasinga okundeeta obuzibu we masonyiwa banne batandika okunsasula. Yagenda maaso nga tayagala kukola ki? Kusasula. Teyakomawo nga lwengenda mubanje se omusango omwami ali ku nkoko alya. Ye ate okulya enkoko musango. Ate nga nkubanja zange. Kati teyakomawo tukanya mugamba mbiteekamu amateeka magana omuntu ave mu nnyumba. Mu bulungi ennyumba sizize andekere ennyumba zange. Andaga nga tuli mwero saawo anyulanyola omumwa ng'oba abalogo b'abasizi babeera. Naye ng'ameze tantama ave mu nju. Ne tukkiriziganya mu mateeka n'agamba kave mu ki? Mu nju. Naye oluvannyuma lw'okuva mu nju ebyagiddako tebyagenda bulungi. Bitya. Kubanga enju ewe yagivaamu bannange baŋŋamba omusajja ono tumulabye yalimu kiri embeera y'abantu abeerufu sooka olabe ennyumba eno biki. Konze sisobola kwetandala nnyumba eno kansooke mbeeko nange nina omuntu wange nga akuuma ebyobugagga byange konze kansooke ntuukeyokko ndabe ekiri kitya kweno enju. Ngenda otuukayo nga ngamba waliwo omupangisa bye yalekamu mu nnyumba eyange ate nga ennyumba naye tiles imagine weewunya omuntu weyefulukuta adire tawulizi azibeeko byaziteekamu ebibye kyewunyisa. Walaga wagenda oludda mu basawo muki? Muntu nina security waliwo omuntu akuuma ebintu byange. Nsebo ntegedde ne bw'otagenda wala. Yagamba atya? Aŋŋamba mu nnyumba eyo waliwo kye baasimula ne bateekamu konze eya tayiruzi n'aŋŋamba ye kati nzija okumala okumanya ekyo nzija neetegereza enju kubanga amadiisa jjukira gatangala egundi yazijjamu kateni. Nzija nningiza mu kateni nga olwo ntya n'okutya sikyasobola kuyingiramu. Ngenda okulingiza nti tayiruzi ze yaŋŋamba baleemu 2-3 paka ku yokuna mwana wattu nga tayiruzi yakikinanamu bweti kufaanagana ekyukamu kala ku zange ze nasiteekamu. Awo wennyini yali abeera omupangisa? Mwennyini omupangisa we yali abeera. Nga banne kino kiki? Omusajja nga mukuba essimu tagagikwata ayogera kwegamba ng'omuntu aduula yakoledda ng'ate mupangisa. Kati ki ky'oyagala taata? Njagala mumukwataganya omusajja ono. Omusajja anta munyambe buyambi n'amagi n'abateerako okwo. Nagirabye eriko sembuusi. Mukubire nyama mumugambe ave ku nju zange abijjemu ebyokola ennyumba tajja kuzitwala kuba bizimbuwandiko y'amannya gange anyambe kyonna kuba nange namuyamba ne musonyiwa. Gwe okonfaminga otya nti yalekamu ebyokolo okugamba obugambi ng'owulidde ebigambo ye yabigambako? Ate kati agamba nti omuntu wange yennyini yajja n'asima ennyumba yange ng'ate nze n'ebisumuzo okuva leero yali ageze n'abirekawo ku bapangi. Lwaki toyingiramukko gwennyini n'olaba n'okonfaminga ogambye okoma madirisa? Obulamu busigadde mbwagala kuba nalingiza mu dirisa n'endaba. Obulamu busigadde mbwagala oba si ekyo ennyumba ziba ziganye njazi kufuna mbobaani oba nzigabe bazikolemu oba ekirala oba kyaki oba biki. Ennyumba waliwo ne lwendogootana nga ndi waka waliwo omukyala we yaŋŋamba naye eri enva sowani yenva mbunga ndabyemu simanyi akasota ng'ate yali afumba ebijanjaalo. Munva? Nange nyina alinga ntambulirako. Ye sembuusi? Ye sembuusi enamba muntaase taata munyambe mukubire mwogere naye mujja kunziriza feedback. Ngamba oba bakulimba?
tebanimba kuba nange nina signs eziraga waliwo obuntu obulaga awo ddala yandibanga yakikola kubanga abapangisa banoonya ennyumba nga baziri mu bwetaavu naye abapangisa nakaweza abapangisa bawezenga bana ku bapangisa abo bajja balekako libooni okitegere n'akambalansi agenda muleeta abala n'amalayo n'agamba agenda kuleeta ebintu oba ku lwokusatu oba ku lwokuna ayingire balekako deposit ne batadda n'aleka deposit n'atadda neyazimazeeyo naga aleeta bintu n'olowooza agenda kujja ayingire tajjira ddala paka kati emaze ebbanga ki nga temuli alimu emyezi giringa mu 8 awo nga temuli alimu buli ajja bwe bati aboli wateekako libooni tadda akomyewo akomawo kugamba muzeeyi kyovaako nno tumukubire sembuusi kale mukubire kale otera okulaba akasota mu suwaani ng'omukazi angamba yafumbye ebijanjaalo omukyala wange saamusala oluyi nga ndowooza yavuddeko nange Hello. Mwami Sembuusi. Wanji sebo. Taata nsanyusa okuwulizaako. Wamu nange sebo. Njayita mu bwangu bampita kadima na manager ne kabogoza. Sebo. Tuvaano ku Beat FM ekinda buli ky'omuziki ku radio. Tulina tukubidde taata. Sebo. Atugambe nti Landlord wo yali. Yali Landlord wo bamuyita Mwami Musisi. Mwami Musisi. Mwami Musisi atukubidde. Sebo. Atugambe nti wagenda kubanja ssente n'agamba va mu njuze kituufu. Okay, naye nga kati yagamba nti olina kiwaleka mu nju omwo. Ye wakisima mbu n'okiteeka simanya mu tayiro n'ogenda ennyumba z'emyezi 8 okuva lwagenda temuli aziyingira. Bateekako deposit ne bagenda bugenzi. Egamba ye yennyini ebintu bikugamba embeera y'enju esi nnungi kati nga kyasaba kiri kimu. Bw'oba olina kyewateeka mu nju ejjangu okiggyemu. Emyezi emeka? Emyezi 8 tugambe 8. Nange. Tafuna abantu. Ye. Naye ate amazima olumu gaba geetaagisa. Naye kati ye ng'omuntu wa Katonda. Ekirandibadde yakiraba nadda. Nate nakola nnyumba ze. Tolina kyewakola nnyumba ze ate nga bagaye nti wasima tayiro n'oteekamu kyewateekamu. Kubuulira amazima. Naye tomanya. Naye amazima sirina kye nakola. Anti kakati agambye akuba n'amasimu go gewala buwazi tomukwata lwaki? Ndowooza manja kuba nabawo yangoba mu nnyumba nga manja emyezi 5 nangoba nemugaa sente nja kuzinonya nangamba genda sente zireke gerako n'omukulu wuyo agambye talina kyeyalekamu mbugoli wa Katonda yalazeewa nkulamusiza ssebo wamu nange ssebo naye siri musanyufu nyamba buyambi ennyumba zange era ziri mannya gange lwaki tojja nojambe waleka mu nnyumba zange nakusonyiwa emyezi 5 muzeeyi lwaki onfuukira ekizibu mukama wange we nabeerera ku nnyumba zo walabako nga ndi musawo Muganda ate kati obeera mu nnyumba iyo nze magiyingiramu ng'omaze ogiyinge ogipangisa ninze masimanyi ninze kyensaba byonna byentambuddeko baŋŋambye eddiini waliwo natuuka ne ng'akanyisa emabbali osiga obulamu bwange bunaagenda lwaki onnemesa obulamu omuntu wa Katonda kati gobadde otambula wa mubapakira ekyo wava obikola olw'okuba ndi muntu wa Katonda weewozaako weewomekereza etayiruzi ennyumba yagayo giyinga nga erina tayiruzi awakikinadde oba wasime lwaki tayiruzi waliwo awakukunadde ku tayiruzi zange munnange waŋŋamba ennyumba zo bangi abazeetaaga era nze nenzivaako nondaga nti ennyumba zo ne sente oziisonyiye nenvaawo which is okay simanyi walaba tayiro ngansi munnange ekyo kitanda kye kyasimulawo ago maanyi kiki kitanda kyange kye kyasimulawo ago gaali maanyi ag'eddogo agagu munnange naye muzeeyi olabika kati okubye kumalira budde kali okuba twali mwero sinakulanga olumemba kati njera tugenda kati ngenda kusindikira kati maanyi ku maanyi wali olabyeko ebintu ebirwana mu sense n'emisekuzo nze sina kyenja kukolawo naye nze nkugambye ekigambo kati amateeka gaba gaganye kati ngenda kukulaga nange weeraba muzeeyi tomalira budde muzeeyi Musisi wangi obadde ogamba ebintu ebirwana mu sitenseni bitya anti kati yeetaaga bulage nange mulage maanyi ku maanyi ebyamateeka byagaana ate yeegaanyira emirembe kati ngenda kumulaga maanyi ku maanyi na bino byonna akakase nga sikyamwegayirira ate yajje anegaye na bino mbitereeze kati ogenda bitereeza otya waliwo gye bandagidde awalala kale muzeeyi katukusabire bulungi tebikolagana kusabira kimaliriza bakulagiridde nti waliyo ki waliwo omulala w'amaanyi naye kawendi kyo kati ono akebera bukebezi tasobola kubijjayo
ogenda kumulaga kono mujja kakasa mujja duwe ne kumawulire mujja biraba olutalo lutugamba nko ne tutabeera mabega waalwo kyona tekiri kale sebo tweyanzizza nnyo kale namwe mwebale kumpa sansa mujigenza gitya ne kadima namayanja ne ankukabongosa ku kyenda mukaga katonyeze 3 beat fama ekintabuli ky'omuziki bana bawulira kale Better FM Abudu nji Assalamu warahmatullahi wabarakatuh ne Abudu nkubulire oyo mukulu musisato beneri yomba byono yasinye nakiragala atubena agayumba ge bogambye Mangi kadima esebo webale kuweereza nkale munaffe amanya ne dobozi yogerako n'omugaga Juma okuveeka lokero ono omusajja alina kye yaleka mu nkyambu ne abijjemu ajjemu ebizibu bali nnyo webalire ddala agambe nti alina kyaleka mu nnyumba Better FM kanange mwebale tuweereza kale yenze birungi emuwambo naye bambi omusajja oyo abe n'ekisa bambi omusajja agambye yamusonyiwako ku myezi gy'ennyumba era gye bambi ajjemu ebintu bye bambi ajjemu ebizibu biriwa byatabi tutakonfaminze nti yabiteekamu Better FM ogamba sikadiima sigamba ogamba otya ebintu by'eddogo tobiwakaniranga mufu abaali balabye ku jjembe n'obulogo gyebiri waliraba otya oyo omusajja omulabe yaloga ennyumba z'oli tuleeta omuzimu gwe nannyonnyola buli kimu tulina sayansi gwe tukozesa ow'ekiganda naye kati nga mulimu temusobola kubitegeera towakananga bibaayo kale mugikwate eyo twabikuliramu mubisule namu mubibeeremu paka Better FM Blaza esebo ogamba taka Blaza sigamba mutyaba promota mutyaba shafika ekitali amatimu kyatoshike musisi kyabakola agenda wajja jambwagulo jambwagulo ya kale yenze kadima namayanja ne kabogoza paka enkyana engenda banga nsooka nkomewo n'ennyimba mwenda ezisinga okwokya musule bulungi